Basi enteekateeka yonna nga bwe badde abayimbi ennaku zino press conference zigenda mu maaso okwetekera ebivulu byabwe. Olunaku olwajjo twabaddeko n'ekivulu ky'omukyala bamuyita Ray P. Precious Nakito. Omukyala yabadde ne press conference yayogeddeko ne bannamawulire. Olunaku olwaleero Aziza Zio naye akoze press conference esembayo ekivulu kye kya Lwamukaaga kigenda kubeera ku Serena. Strings of Love kisobodde okuba ate nga press conference etambudde bulungi. Kati omukyalo no gwe bayita Precious Lemmy oba gwe bayita Ray P abadde akoze nnyo erinnya mu nteekateeka y'okuzannya emizannyo abaddeko omuzannyo gwa Aromatic baguyita Climax yali azannyanga Keira omukyalo oyo. Kati mu press conference olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga abanjulira enteekateeka gy'alinawo n'ategeeza nti Aromatic yavaayo ekyamugjayo n'atubuulira nti enteekateeka yonna nga bweri yakoze ekibiina kye eky'okuzannya emizannyo. Yakoze production company ye egenda okuba ate nga nayo ekola emizannyo nga bw'olaba ddala n'abatanzi bwe yavaayo n'akola ebibye mu mbeera eyo. Kati naye Ray P agamba nti abakulu bano baali tebamusayininga just yali freelancer ng'asobola okukola yonna gy'ayagadde. Naye kyasookedde ddala omukyalo no kuba ate ng'ategeeza eggwanga bangi beebuuza ebbanga omukulu yasobola okuba ate ng'amwanjula omukulu gwe bayita Bindeeba buli wabeera ku TV amunyumya Bindeeba ne beebuuza Bindeeba lwaki tomuzaalira. Mwana muwala ono yabadde mu press conference n'agamba nti obulumi bw'ayitamu okuba ate ng'omwana akyabuze n'agamba nti abamugamba okufuna omwana naye akyagala nnyo n'ebyo ebimu ku bintu akadde kano kyakyanoonya. Naye Ray P bangi abamuvuma nga bagamba nti Bindeeba byamusala naye yabategeeza bw'ati lwaki tannazaala agamba naye omwana amunoonya n'omwana akyabuze. Abangamba nti sizaala. Sometimes I even felt I don't know how to answer this question because honestly speaking kambuzeyo ekibuuzo ku buli andaba waliwo omuntu ayinza ofumbirwa kubanga saafumbirwa kawundo kakubye eddinisa mind yo nafumbirwa omusajja najja ewaffe nawesa mamange ekitiibwa era abantu bangi nnyo baaliwo. Naye bw'ogamba nti saagala kuzaala nga siri kawundo kakubye eddinisa ate ddala ng'oli mukazi nsaba Katonda akusasulemu ku lwa nsonga nedda bw'ogamba nti lwaki tozaala toyagala kuzaala nze nnako ne benawudde simaya bankolera simaya biki and they are so bitter because sizaala. I am not God, you people. Siri Katonda. I don't know when I'm supposed to give birth. There is no married woman in life that doesn't want to give birth. It is not there. Tichiriwo. But when you force me to give birth for my husband, gwensula naye, there is a way you torment women who are married and you force them to give birth. You torment us. I know you want negative energy all the time, but ebintu ebimu tubireke. Abakyala tulekerawo okubuuza abakyala bannaffe when they are giving birth. It is very tormenting. Tuguma, me one thing I can tell you is nze sifaayo biki bye munvuma because sigwe gusose munvumya ebintu bingi nnyo and I've never come out to answer anything. Kachiba okuzaala kuneeno nako sikivangayo ne answering, but I'm praying era nkikakasa nti one day God will bless me with a child. Kitegedde mu bulumi obw'amaanyi yabazeemu abadde basinga okumubuuza ebibuuzo ku nsonga y'okuba nti Bindeeba nga tamuzaalira mwana naye akirowoozaako buli kadde asaba n'asaba naye obaolyawo tebannamuddamu mu nteekateeka eyo. Yayogedde ku nsonga y'okubeerako mu kibiina kya mu Aromatic okuba te nga yavaayo. Omukyalo yaliko mu Climax ndowooza episode zino zaalinga mmeka oba 10+. Yazannyanga gwe bayita Keira. Kati yannyonnyodde n'ategeeza nti mu Climax obutamulaba mu mizannyo mirala nga bwe yali azannya kalakita ya Keira yamaliriza nga ate Keira asse Mwebe. Abajjukira Keira yali Keira Mwebe yatwalaganya obufumbo bwa Mirembe. Awo nno Keira ate natta Mwebe mu muzannyo gwa Climax nebeera nga firimu eggwereddeawo Climax ne muba nga mutuuse ku ntikko y'omuzannyo ogwo. Kati ategeezezza nti enteekateeka eno ate yalina contract n'aba Romantic just yali freelancer ng'akuba kicuba. I want to make this very clear. I didn't have a contract with the Aromatic. Nali ngawo nogamba freelancer ngawe banakera ku machane bampita nti jangu tusanyireko eno project jangu tusanyireko era sirowooza nti this project nyingi
mbadde projects zaabwe bbiri era abaana ba climax season 1 roza mwalaba nti bansiba mu byaddala omuntu asse omuntu we bamusiba mayisa. So I think yenga ye yakirowoozamu nga okussa omuntu mutufu gwe basibye amayisa kiba mu byaddala kiba olimbyemu kubanga wadde filmu zino tuzizanya naye ate tulina okuddako mu bulamu bwa bulijjo n'okiteebereza kiringa kuza mwebe ngate namutta kyokulaba sinze nze katalimu ne mwebe kutalimu naye ate mwebe ye ali aromatic ebyaddala nti mumulabye mu movies zaabwe sonna talinga nze naye nze just nayitibwa kuzanya project. Kitegedde y'ensonga ya Ray P oba gwe bayita Keira mu Aromatic we azanyirawo mu climax. Ategeezezza nti Aromatic si muzanyi era ekyo ekibiina yakivaamu. Yakoze n'ekibiina kya kitongoza lunaku lwankya ku theatre La Bonita. I'm not a member of Aromatic. Nekirala, a Switch Film Production, it is under a Switch Film Production. It's under a Switch charity organization. Reason being, Bambi ensanya movies for a cause. To run a drug addiction, to run a tamango komaka, to run a message masomero, to put away to see. So, ye songa has